Olunaku lwaleero omukyala Justin Namere amaze n'alabikako ku CPS mu Kampala agende maaso n'okuba nti naye akola statement ye oba yennyonnyoleko ku allegations ezigenda maaso oba ezaatambulira katambi ak'omukyala Jennifer Nakangubi full figure ng'asabulwa pa empi ziri mwalimu empi gyali migero okusinga enene empi zaavuga mutwaziraba so okusinziira ku byali bitambuzibwa nti omukyala ono Justin Namere yalibanga ye yali emabega okubwa kw'omukyala full figure police yagezaako okuba nti eyita omukyala ono Justin Namere asobole okuba nga nnyonnyola side ye okusinziira ku ebyo bigenda maaso n'okuba nti byogerebwa n'amaloboozi agali mu katambi agali gateeberezebwa okubeera nti ga mukyala Namere naye olunaku olwaleero omukyala yesterday bukolokolo bannange guno omukwano mungi gwe baagala okulisa full figure oba busungu bungi anakukyayibwa kwe bagenda maaso n'okwolesa eri omukyala ono ndabyeko mama Kabina Catherine Kate kusaasira nga y'omu ku bawerekedde Justin Namere ndabyeko Abitex Kikofiira nga y'omu ku bawerekedde Namere n'abantu abo abatonotono mbalabyeko nga bawerekedde Justin okusinziira ku mwogezi wa police amyuka ayogerera police mu Kampala n'emirirano Luko Wesijire yavaayo kebabega by the way kansoke mbabuuzeeko musibye mutyo olunaku olwaleero kansubire nti muli bulungi video nkusaba soko giweka like kijambeko kubanga edduka ku misinde jamanyi information eno etuke kwayagala ogiraba okosako n'okujuliza mukadde n'enkusaba twegateko ngo subscribinga ku mukutu ensonga zitambulire ddala bulungi nnyo nnyini ddala amawulire tubeera nago buli kadde buli ssaawa ate nga tuge kutuusaako mbudde that's why tugamba nti update you in time kakati soko mpe ku Justin Namere awo ng'afuluma ku CPS mu Kampala wano yes mpaako ku ddoboozi lye tuwulire talinawo ng'ayogera bebadde nkusabyawo ebigambo ng'ayogera ate ompadde ng'atambula what are you yes kumwetaaga kati ataawo nendabawo katemba atali musasuli kwanze ndi munnabyabufuzi era mukimanyi ndi flag basabe someone eri official bansamoning nga kwanga police si TikTok nti ekolera ku TikTok ne mugamba bakuwe official someone zingendeyo nakomawo wano it's on record he came back here yesterday era ne bamugamba nti tetunnatuuka kumwetaaga kati ataawo nendabawo katemba atali musasuli kwanze ndi munnabyabufuzi era mukimanyi ndi flag bearer ate ndi mubaka alindiriza okulayira ground enjirina kati nendaba wakakodi oba oli awo akokwagala okuntawaanya mu biseera ebyokwewandiisa oba ebyakalulu kali kennyini ak'okulonda nenga nti akaneetwale mbabuuze kiki ndaba full figure abeera aleekaanira abantu nti munjagala kiki munjagala nakoze eki kikindese okubuuza sirasefunanga ku official samo so mu bufunze tebakusamoningangako wabula ozze kulaba kiki kubanga mbadde ndaba full figure abeera aleekaana nga bw'omumanyiye buli kigambo kisobola oyita mu kamwake badde ndaba aleekaana bakunoonya bakola nga n'abantu bange bambuuza ate bakunoonya tukulaba ku mikolo tukulaba n'abaana bo tukulaba oli mu bulamu bwo bwa bulijjo gy'ogenda obuuze kiki so kwe kusooka n'entuma lawyer because I'm represented by council omwami najja oyazze ne bamugamba ate tebanneeta ne mugamba ddayo okuba ku official summons so leero nzize ndabe honorable katono nnyo nga tonaba kugenda olutalo luno twalulaba yeese omukyala yakuvumiranga ebyo olina bibuuza ye makona ebintu nga byobuuza byakyana kigo nanti gwe tubuulire golo weerero ddayo ku journalism kaweddeyo akatambi ako makona amuwulidde kye bamukoze lwaki abuuza ebitalina kubuuzibwa gwe ababibuuza nkuwerere oddeyo osome journalism anyway kakati ye mukyala Justin Namere okutereezaamu tebamusamonize oba police teyamuyise
okujja okubanga abaako byannyonnyola ye ng'omuntu abadde akoyo okulya rumors naddala eyo mu bintu bye yabadde akola byakwasaganyako n'okuba nti awulira omuntu omu omukyala full figure okuba nti agenda agamba abantu nga ye bwe bamunoonya bwe bamuyigga nasalawo n'agamba nti nze instead of okubeera eno nga ndowoozesa abalala abatamanyi mazima nti bannoonya kanneetwale ku police bwe baba nga bulijjo kituufu banjagala yes abambulira ensonga lwaki babadde banjagala okuva awo era omukyala azze bukolokolo ku CPS ng'awerekeddwako Abitex Kikofiira promoter ng'awerekeddwako Mama Kathe Kabina kusaasira nyasiritabudde Mama Catherine kusaasira mami yes nanti mami Seruga yatera okumuyita daddy era naawe mbitabudde netugenderaawo daddy Seruga yatera okuyita Kathe mami kati fe abalabi kyatulemeramu ne tumuyita mami Kathe kati era mbate mukitegedde nammwe muleke kumenya kunnyonnyola nnyo so batuuse ku CPS okusobola okuba nti babeerawo nga abajulira noti abajulizi but nga abajulira okubeerawo kwa Nammere nti kituufu atuuse ku police era n'okusangulawo ebigambo ebibadde bitambula nti oba oli awo omukyala full figure anoonya Justin Nammere. Jukira nti Justin Nammere okutuuka ku mbeera eno yonna yali aliko ebimutambulirako ande byali bimutambulirako zemboko emigere endondi okosaako ne pyapa ezo ziba mpi ezakuwa full figure gye buvuddeko bamukubirawo ku NRM secretariat police yavaayo nekakasa y'ensonga y'okubwa kwa full figure era negamba nti eri ku muyigo enoonya abo abagenda maaso n'okuba nti bakola ekikolobero ekyo oba bakola ekintu ekifaananako ng'ekyo eky'obumenyi bw'amateeka omuntu ne bw'oba olina obutakkaanya naye yes there is a certain level gy'otalina kusukka nota crossinga crossinga ng'obeera breakinga ki mateeka n'amateeka go gaba gagenda kufuusingibwa okunoonya nago nga gakozesa ki nga gakozesa force so kompeeko ku Abitex omu kubawerekedde so kompe Abitex omu kubawerekedde omwami omukyala Justin Nammere yes mpaako ku Abitex tulire ye abadde agamba ki nasigala ng'ataayina ate mu kifo ky'okukwata abatuufu abaakubye ate n'okwata abavumirira ntambudde nazo tulaba nga tumweyimirira mu mbeera yonna era tuli wano ku CPS tumulinzeeko tuleke tuyingire naye ate tulabe ekiddako esaawa epeso lijjeyo esaawa y'abantu abawemula abawemuzi abavuma eggwanga lirina okubeeramu abantu ab'empisa eggwanga tukkiriza mu buwangwa bwaffe tetusobola kubeera awo ng'omuntu awemula ono n'awemula oli n'asigala ng'ataayina ate mu kifo ky'okukwata abatuufu abaakubye ate n'okwata abavumirira ewe twogerera kusasira ali munda n'abalala bazze okuwawaabira full figure nabo yabazzaako kusasira ze ne referensi ye nga yawawaabira dda full figure kati ne Mami Kathe atazze kuwaabira muwala we kubanga full figure abeera muwala wa Kathe mu ndongo eno mu industry engeri gyekiri nti be baali abakulu mu ndongo era be bakwata ku full figure okubeera nti era ayinako waali somewhere somehow so azze kuloopa naye tekyo nga mbadde saakiwuliriza nnyo okay so kati Mami Kathe azze kuwaabira Jennifer kakati Abitex ye abadde azze kweyimirira Nammere CPS awo we bali ne promoter amanyiddwa nga Norbert Events asuzeewo awo kati ennaku singa 3 amazaalibwa ga president gaaliyo ddi lwe waaliyo amazaalibwa ga Mwami Museveni ag'ekinaana Kololo lwe bakwata promoter era bamukwatira Kololo ng'ali ku mukolo ogwo avaayo ne bamuleeta kubigambibwa nti
yalibanga alina kyamanyi kukubwa kwani kukubwa kwa Jennifer naye myuka omwogezi wa police mu Kampala n'emirwano Luke Wesjire yavaayo n'ategeeza ku nsonga ya kukwatibwa ka Nobert Events ya confirming first of all nti police mu Kampala CPS ye muina era nenyonyola ensonga lwaki yamukutte teyamukutte lwa kubeera nti ye yakuba full figure but yamukwata olw'okubeera nti ateeberezebwa okuba nti alina kyamanyi mu kuvoola omukyala oba mu kukubwa kwani kwa omukyala oyo Jennifer full figure and Luke Wesjire n'akitanya bulungi nti as of now tebamanyi oba Robert Events agenda twalibwa mu kooti oba agenda kuweebwa police bond ateebwe olw'ensonga nti bakyamu detainees nga investigations bezigenda mu maaso but remember omuntu ali meant kubeera mu cell police cell obutasukka saawa 48 I think saawa 48 zigwako olunaku lwaleero bukyanga bakwata Nobert Events so olwaleero Nobert Events ayinza okuba nga agenda teebwa oba okutwalibwa mu kooti according to Luke Wesjire deputy spokesperson mu Kampala Central Kampala Metropolitan webityo yes kakati afande Onyango naye alina kyagamba ku nsonga y'abano mpaako ku afande naye tumuwulirize okay madalo obutambi bwaffe obwa omusango gwa full figure yayingiza wano nga alopa mukyala Justin Nammere ne bbaawe anti bamukuba ne bamubaako ssimu ze ne ssente omusango ogwo gukyagenda mu maaso gukyatambula okunoonyereza kukyagenda mu maaso tetunaba kufunawo obuzibu bwonna mu kunoonyereza kwaffe ngeri twafunye obutambi ng'obutambi buno gye twafunye kulaga madala obutambi bwaffe obwa kamera enkesi eri mu luguudo mu kifo ekyo abakola okunoonyereza maddala ba ICT n'abantu abalala basobodde okuidentifyinga omu ku abakuba full figure abasirikale baffe ne bamulondola paka mu hoteeri emu awo Nakasero hoteeri gye bayita Mailin International awo Nakasero mu Macnon Road nga badde bagenda kukola ki okumukwata naye waliwo abamuyambyeko n'atoroka ku abasirikale ne bagamba nti temwagala oli agende mukomera kati mmwe abamuyambyeko mujje tugende nammwe basobodde okuyolayo basatu nga basatu bano kati bali wano mu kaduukulu kaffe akaku CPS twabaguddeko omusango gwa aiding a suspect from lawful custody bana basatu waliwo Kakoza Juma ono security manager mu hotel eyo waliwo Lugea Jesse ono akolanga electric engineer mu hotel eyo ne Asimwe James bano kigambibwa oba omusango gwe babaguddeko omusango oba mu lufuutifuti gye tugamba nti assisted Nsubuga Kennedy
who is to their knowledge a wanted person of the offense of robbery in order to enable him escape punishment. Okunoonyereza nkugambye kukyagenda maaso sawa yona tujja muyita oba ng'okunoonyereza kwaffe eri ya tekinologiya gye nakugamba singa enamuteeka ku siina naye abaddewo ate ngeri fulufiga amuluumiriza nti yawaba nekiragiro okumukuba ye tujja muyita akole ki akole statement. Kakati engeri gye kiri nti poliisi ekakasa nti fulufiga alumiriza Nammere okumukuba ate fulufiga yagamba ebye tebiggwa. But I think there is a time mu nsi muno nga Mukama akuwaddeko ko time y'okushininga naye n'atuuka time eyo n'agamba nti kagikusikeko ko agikwata agiweeko ko ne ku muntu omuki ne ku muntu omulala. Kyetulaba olunaku olwaleero tulengera ng'ensonga okuva lwe bakuba fulufiga ensonga buli lunaku zongera okuba nga zikkakkana. Yes, ekyo tukiriza oba tutambulire ku mazima nga bwe gali. Okuva olunaku lwe bakuba fulufiga mpaka n'olunaku olwaleero waliwo bingi ebigenze bikyuka era waliwo n'amaanyi agagenze gasalika nga fulufiga takyagalina. And I'm 100% okuva lwe bakuba fulufiga waliwo n'abakulu be yali ayogera nabo batakyasobola kuddamu kwogera nabo. Abo bonna abakuba fulufiga basooka kakkanya mukyalo ono nakugjawo kigambo kigamba nti ye ali untouchable mu ggwanga lino koza amanya abanene bonna atuula n'abanene nga bwe yali ayogera. Kati omuntu eyamukuba mpaka n'olunaku olwaleero abanene fulufiga bulijjo bwe yayogerako baalya nabo baatambula nabo bawangaaliramu bonna bonna tekuli n'ogu yavaayo kumuyamba. Ekyo kya confirminga public nti ono naye muntu buntu nga ffe, ono naye muntu wa bulijjo, a mere civilian like you like me. Kye basobola okunkola Vicky waawe basobola okimukola ate nsonzeemu. Kye basobola okunkuba naye basobola okukimukuba. Nti police abalala bulijjo gye bagamba nti obwenkanya butono nti naye olwaleero gyali ng'ate ye bulijjo akonfaminga nti obwenkanya bukola ki busula eyo kyalo oluba okutuukayo police immediately as soon as possible ng'ekola ki ng'ekuyambirawo. Kale ekirungi ateberezebwa okubeera nti ye yamukuba ye gwalumiriza ye mukyala Nammere ate ng'omukyala oyo naye ali mu position oba emabegako yali mu position yemu n'omukyala ono fulufiga position gyakola ki gyalimu ate nga bonna basupportinga party etya lwakuba kale party eri partition erimu enkaayana bosanga abawagira ono mu party ate babaako n'abalala abeerwanyisiza omwo munda mu kibiina. Kati eyakuba fulufiga yatuyamba kutukakasiza fulufiga nti si wanjawulo nnyo okuva mu ffe. Yasi yayagala mukonfaminga nti oli wa bulijjo nga abalala n'okumulaga nti waliwo justice w'obeera otuuka ng'omwetaaga naye justice n'atajjira mu budde. Sinakindi obwenkanya ne bubulira ddala totale ne bugaana okulabika. Kati yenna yakuba fulufiga ekyo kye yasooka okutuyambako. Kyetaaga okuhappeningako sigamba nti okuba kyetaaga okuhappeningako ekikolwa ekimu ekiraga abamu ku bantu mu ggwanga lino abeerowoozesa nti bo bakizo b'amaanyi n'okusinga abantu abalala. Waliwo ebintu ebimu ebyetaaga okusooka okubagwako oba okubatuukako bakonfaminge munda mu kukkiriza kwabwe nti si banjawulo nnyo kufa abantu ba bwansi oba abantu ba bulijjo. Tuli muntu ogu musaayi gumu era ekitwawula nnyumba mwe tusula biki bye tuba tulidde tutambudde tutya na bulamu tubukutte tutya era bugenze butya mu maaso kye kitwawula batuli bandeegi endamwe twafulume tuwa musaayi mu myufu tewaliwo ndamwe tuvanga omusaayi tufuluma gwazi aliens oil fena tufuluma musaayi mu myufu. Ekyo kye kitukakasa nti tuli baana bandeegi
okubeera ab'endemu tekitegeeza kuba nti maama ne taata twafuluma muumu wabula similarities zaffe zitumala okutugatta okubeera omuntu atya okubeera omuntu omu kati Justin Nammere okuba nti ye either ekikolwa ekyokubonereza full figure yakiriko oba teyakiriiko kyali kikolwa oba kaali kabonero kalungi eri public n'eri omukyala full figure eyali yeewulira eri anyinga ali muwala oba kitegedde kati eyo yali nsonga ngundiivu nnyo yali nsonga nnamu nnyo era sigenda bwe mnyimirira wano ku mpewo ne ngamba nti abaakuba full figure mwebale mbeera nga awagira ebikolwa ebyakolebwa but in other words ekikolwa ekyakolwa kibi naye kirungi somewhere somehow okuzza omuntu omu position mwe yali yava bye bino abantu abali mu struggle olwaleero bye babeera bakoonako nga batugamba nti abatufuga waggulu eyo mujeewo ekyokutufuga mutukulembere buki bukulembezi nti ffe mutusanga mujjaamu nga tuvuga obumotoka bwaffe obwa layisi obukubakuba shoka buzooba eza buli budde betuwa ssente okutukolera enguudo mwagala kuyita wakati ewatali binnya ate bwe mutusanga mujjaamu mwagala ffe kutusindiikiriza tugwe eno mu bumotoka obutono mu mpompogoma z'ebinnya shoka buzooba zikube tunyigireyo baganda baffe ababoda nga mmwe muyiseewo wakati ebyo byebimu ku bintu ebisobola okuhappeninga kyovola bw'omu ku government official asobola okuvambula mu bwensi eno public yo nekyacyanca bukyacyanca nekyamuukirira nesanyuka nekuba n'embuutu ne baselebratinga but tebaselebratinga because babeetamwa aba baselebratinga because mwabafutubbalako era mmwe ne mweyisa kirangira ne mwagala n'okulaga bano abali wansi oba mwe bemutwalanga abantu ba bulijjo nti bo tebalina kye bali ku ggwanga oba munda mu ggwanga kati bonna abaakuba full figure yes ekikola kye baakola ffenna tukivumirira kibi naye baamuwa example y'obulamu bw'omuntu owa bulijjo akubwa n'agenda ku poliisi ensonga ne zitambula process omwezi mulamba nga n'ebiwundu byakala bye walikozeseza nga evidence okitegedde nti basobola okukukuba ne bw'oba olowooza oli munene ate abo obadde olowooza nti banno bwe mulya mu kibi ekimu ne batalabikako mu mbeera ekkubizza olw'ensonga kabonero kalaga nti nabo bakkoowa ye lwaki njogera ebingi ate nange nteekebwe ku fayiro ekatwe so ekyo bwekityo bwe kiri Nammere agenze ku CPS n'akonfaminga nti talinayo musango gumunoonyesa poliisi yavaayo n'ekonfaminga nti tenoonya Nammere eri muyita bw'eriba emwetaaze olwa allegations ezibadde zigenda mu maaso ng'ate ono omukyala bambi alina mu kunoonya kaluluke ali mu politics we nga bino bitattana image ya position gy'akola ki gy'agala okustandinga for n'agamba kajje ku CPS bamwennyonnyolere era bamubuulire oba kituufu anoonyezebwa oba tanoonyezebwa nontantiru bwatuuse mu office ne bamugamba nga bw'atalina mutawaana currently police terina kyekola ki kyemwagaza gye buvuddeko emabega police ng'eyita mwogezi waayo mu Kampala Patrick Onyango yavaayo n'ategeeza nga bwe waliwo abantu 3 abaakwatiddwa bayambeko mu kunoonyereza kwa omwe yali identified okuva mu katambi akakwatibwa nti bano bayambako oli okutoloka ku hotel we yali akola ki we yali ali so ekitegeeza waliwo lead right time yetannakola ki yetannatuuka but waliwo lead mu musango gono naye n'ensi nsanyufu eyimba kalyoso kati kyenneebuuza oba Mama Katha agenze kuwaaba musango ki agenda kuzuukusa giri ejjoono okumuvuma kubanga waliwo akaseera full figure we yavumira Kathe ate n'amala n'amwetondera kati egyo gy'emisango gye bagenza okuzuukusa bizibu ku bizibu baamukuba public n'ekimanya nti kati akubiddwa aba ali awo ku mulimo gy'akola ekiwandiiko ne kiyita
nti mugobe wajjo. I mean si mugobe but program ye suspendingidwa. Olw'okubeera nti omumwa ogukozesebwa mu kwogera ku program eyo gwogera ebigambo ebikyafu. Gwogera ebigambo ebitali birungi eri abaana abato. Twali tuli awo omu ku ba complainants nga ye mukyala Nammere nga ayita mu Alan and Partners Advocates n'asindikayo ekiwandiiko mu UCC n'abalala abaali basindikayo ebiwandiiko byabwe UCC n'ekwakkulayo programu musunsuzi omukyalo ono mwe yali atuula ne munne former presidential candidate Mwami Senkubuge. Kakati olwaleero ekintu kiri awo bwekityo kiri kwaganaaga. I don't think nti full figure akyali waggulu akyabamba. Ndabanga ye gwe bagenda bassa kuki ku madaala. Tubeere bakakamu tujja kumanya wa byonna gye binaggwe. Omukutu Vika exclusive weeguli nnyo okuwa information mukadde buli ssaawa. Mubeere bulungi tusinkane mu updates eziddako.